Ali ku Bukedde TV program emikola n'embaga twakugamba nti ffe vibe ya weekend buli lwa Saturday ne Sunday essaawa za 12 zennyene nange omuweereza wo Josephine Namakula abasinga gwamanyiga kava ozimba tusokotesaako ekirugi kyemanina mukwano gwange naye nga sinnakutwala mukolo gwe nina ogw'okwanjula ogwali Entebbe omwana omuwala the black beauty beautiful w'omulungi Fred Joy nga mwanjule waabwe naye omukolo gwali mulungi ennyambala entimbo omugole yanyuma ate baali basanyufu nnyo obulanga sinnakutwala nzikiriza nkutegeeza omukyala atuteekamu ensimbi ate era nga be bamu abatwambaza ba City Bridals oli mugole onoonya lugoye lulungi onoonya gawuni nyingi onoonya gomesi ya kabi lwaki toyambala ng'oyambadde City Bridals bali ku California Plaza level esooka shop number IF07 ne IF08 ojja kubanga obafuna ofuna ekirungi ate era ekisingawo kakati omulungi adabazikiriza ekutwale nga bako bafe ab'ensonga batuukira mu budde olabe ebirungi ebyalimu nga bakulembeddwamu ekita eky'omwenge kankutwala onyumirwa kubanga omukolo gwali musofu. Olunaku lwa Saturday era nga mukwano nkuleetedde kapo y'abaagalana ababiri abamaze emyaka 15 nga bali bonna omwami Fred ne mukyala we Joy. Bano nno boolaba bawangaalidde ddala bonna. Omwami Fred yasooka n'afulumako mu ggwanga era mukwano n'agenda mu kibuga US olwamala n'atumya ne mukyala we naye n'amwegattako mwattu batandike bonna obulamu kossa okunoonya ensimbi era olwamala okunoonya ensimbi ne ziwera yagambirawo lwaki nedda omukyala abadde nange angumiikiriza lwaki sigenda ne mwanjula ne mujja ewaka mu bakadde mu bitiibwa. Diko yali mulungi nnyo neyatimba yali amanyi kyakola. Pimkala basinga kutambulira nnyo ku gold, lilac, green era ne bivaayo bulungi ate era ne zinyuma nnyo. Abako bwe baali bagenda okutuula bakozesa obutebe bwa Channel O obwali mu kkala ya gold, lilac, bakozesa glass tables bateekako ku table waggulu okwali soda, apples, charger plates n'ebirala. Bridal area y'omugole waffe omulungi yali etimbiddwa bulungi nnyo baagijjuza ebimuli bakozesa gypsum board ne bateekako ebimuli ebyali mu kkala ya purple, cream and green. Omugole bridal area baagiteeka wakati era ne terrace yali wakati bakozesa gazebo ne bateekako terrace eyavaayo bulungi ennyo. Siringi eno yali mu flowing flowers n'ebirala mu kkala ez'enjawulo. Abako ekita eky'omwenge kye kyakulemberamu. Era nga n'abaana ab'obuwala abasawo baali mu fitting dresses zaabwe mu kkala ya white and red. Baali very smart and unique. Wano wenkugambira gwe obulungi ali ku Bukedde TV oba olina omukolo gwe weetegekera naddala ogw'okwanjula.
funa nnyo kyolaba kyoteekamu ekitali common ekigenda okunyumira abantu. Bazzukulu ba Katongole twongere engalo nga za muyiika. Bagiise Entebbe Culture Drop. Okubire ku baana bange engalo ez'amaanyi. Bali mu kugeya baveeko nnyo mukyala ku mukyala munne era the baby and amidst me I'm seeing very beautiful, elegant, flamboyant African queen. Ani alisimba se. Kitange nze gwe nina yagenda. Batabani bange mudigire lunaku lwaffe mubambere endalo. Oluvannyuma lw'abasawo abaana ab'obuwala n'abako ab'ensonga mu luggya gye batuzaalira omulungi Joy nga banyumya ebitya nabo bajja okulamusa ku bagenyi baffe ab'ensonga emikolo ne ginyuma bulungi nnyo. Kitange waliwo akabonero akandaze nti gano amakaaga bakulandikira. Wulira engalo ez'amaanyi. Kitange abaana abagagga tebabula. Omwana omugagga omulabira ku nsala ya nviiri. Waggulu zisigalayo okwennyingiko. Mu mbiri ezikendeera. Simayiro girabanga ya bulubandi ono omwana azadde ku maashali. Bulungi muko. Kuliko amakubo. Oluvannyuma lw'abasawo abaana ab'obuwala n'abako ab'ensonga mu luggya gye batuzaalira omulungi Joy nga banyumya ebitya nabo bajja okulamusa ku bagenyi baffe ab'ensonga emikolo ne ginyuma bulungi nnyo. Kitange nze nsaba okkirize. Bulira. Bano abaana bakyasoma. Mulese biddole. Si ddole. Tulese water balls. Tulese water balls. Bulira. Abaana banagenda ku ssomero. Kino kinagana bali mu kindergarten. Kitange ono kinagala mu baby class. Era wa baby. Engalo z'abaana bange. Sizes of fit. Gabadde malungi makogete bagakola. Nga tebana bakugaba kirabo kyonna baganda bange. Kitange kkiriza mutegeeze. I slept one time and I had a dream, I had a vision. The mighty Lord Jesus was showing me a letter of my choice, the future wife of mine. Abemamba gasibawulira timu Freddy. Shukola bomuntu. Ekabijja sokabe kamuziro. Wanawo wokubiri amasanyo gamutira bwere. Oyo muganda waffe John. Wiki ewedde kyajja akola omukolo.
Ato mukyala gwe wasiza bali mugamba alimba omukyala gwe wasiza mu kiga ate n'omukyala tatumye mwana naye ali awo kati atandisa okwogerwa katoka nteganisha tinkwenda omuzanyo mazima muganda wemabega ngalingakosa akakolo mukolo akukole kitange timu Fredi muliwa timu Fredi agambye ata naye mukubira abaana bange engalo Tate kyewuunyisa namba 2 gwe nawadde bbaasa waliwo amukwasiza mbere naye amaaso gayisemu gali ku nzi sokoleke oli muganda wo oli akola mu gavumenti yali akolayo laba wasasanya ensimbi ku muwala wange eradde bassebo eradde ssebo eradde bannyabo eradde nnyabo eradde ssebo kamakubo awuze dda webale mukama abaleese n'abatambuza bulungi nasobola kyaki era tuli basanyufu nnyo naffe bwe tutyo akuye weebale atafuye mukama akulaba mugabane banyenze mbadde mu maaja yomwajja ogwalabye bw'oyambaza omuzibi gw'ogambuza selekta naye kyano live byolwazi katonda era bwagera ebintu amazima gali nti katonda akugeredde naye tagera kibi okimanyi kati otwogerera oyingidde obwafaaza kyogamba tafunye tewali faaza afuna omulimu gw'obwakatumwa guno eno enikesi ng'omugole akwetaaze kiki ky'oyinza okumuwa service ki z'oyinza omuwaga gwe katumwa naze katumwa first of all omugole nga neetaaze in case nga ngenda ti omukolo oguliyo nginaku z'omwezi nga 15 so kane having nayo ne briefing nga 13th ne mu meeting nga tukamu practice awo gye tugenda okukolamu omukolo gye tugenda ogutambuzaamu ne mugala ngenda kukuwa package wet ne wet tukolamu practice awo awo ne tuka ku mukolo buli kimu akitegedde nga buli kimu akitegedde nga buli kimu kiwedde kaakati bwe kuba guli bwe gutyo ye kitange nga nkwaniriza ye taata n'engalo z'owulira wulira engalo n'enkuwaako okunywa ye kitange bw'omaze okkanywa n'enkuleta banange ne bakulamusaako kati oba omaleyo ffe tutandike enteekateeka z'emipiira gya Christmas Cup kitange kkiriza mutegeeze tulina ensonga nga ya bunnabbi nsonga nga ya nnono kitange kkiriza mutegeeze tulina ensonga nga ndoope erimu eddiini kitange erimu eddiini erimu obunnabbi erimu obuwangwa pulira kitange ate eriko omuteregga waayo kitange kkiriza mutegeeze nti ensonga yaffe tuleese amazima gali nti mu ddumbiizi lyo pulira mulimu kayungirizi mulimu property master mulimu kateera arume mulimu asinga okumanya ku nsonga eno kitange nze saba okkirize mutegeeze nti mulimu kyami wabiri kayobya kufu enyegenya akukombeza ku mugongo kitange senga mubanja abajja naye yajjiramu ne basenga abalala obula tukimanyi senga ow'enkiza abeera omu oyo nno yatambulizibwako ensonga z'omwana omuwala mwanyinaze omwami oyo mulaba abadde waanayogedde ebigambo nkumu naye mu byonna nga mulimu okujuliza mmwe kati kyenjagala okubuuza abantu abo mubamanyi oba tubagobe tusigaze enteekateeka zaffe ekituufu baaba waliwo asingako
Ulire engalo tugeze kirondo kuli faro. Mwanye na zisenga mu America. Ogambo otya. Oli bulungi. Kulika yo mu America. Engalo za senga fe. Oyava ava mu Ohio State. Abantu abo bamanyi bulungi abo. Babadde wande bakujuliza obamanyi bulungi batuba kubi bagende. Tata nandibadde mbamanyi naye emabega kaawo nakuwamu stroke. Nakuwa stroke. Sikyasobola kwetegereza okujjako nfunye galubindi. Tata wanje n'ensongako omuntu bonna. Tim Freddy twongere senga engalo ez'amaanyi. Senga kkiriza mutegeeze nzijukira bw'okuwa stroke n'ojja ne tusekala for treatment and diagnosis n'ofuna galubindi wazirabira ku dashboard ya hama y'omugagga Freddy. Era taata akkiriza mutegeeze nti senga galubindi zo tuzireese. Galubindi zezo senga zambale wemamba tufaanagana. Kale nkubuuza okusembayo ffe tusigale nga tulya bo bagende. Taata kintu kinyiiza kiruma Okusigala nga tulya. ffe nga tugenze. Abantu abo obamanyi. Baba nina omu gwe nali nsuubira olunaku lwaleero naye ng'omugenyi gw'atatambula yekka. Ayinza okuba awerekeddwako bonna kati sisobola kubagoba. Aye basi sanyuse Yesu yana zake. Senga yanyumisa omukolo najjayo omwami oluvannyuma ne bagenderawo mu nnyumba okuzaalibwa. Bukede TV1 program emikolo n'embaga era nga mukwano omukolo gwe tuliko Joy introduces omwami we Ombwat abufudde ensonga asobodde okusalawo n'agamba omanyi ngenda kukwanjula ensi ekitegeere era nga wenjogerera ntebe eyuguma. Joy nsanyusa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa obbalaba. Webale kunyuma. Webale kusiima nnyabo. Nange owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Sooka ombulire omwami ono wamusisinkana otya? Ani Freddy. Freddy namusanga dda nno. Nali nkyasoma nga nsoma ku MUBS nga ndi mu second year. Nga Freddy alina ekibanda alaga firimu.
njagala nnyo Arsenal nga yayagala Man U nga mbeera ndaba omupiira bwe twesanga nga ye nannyini kibanda nga nze ŋŋenda n'enfuna ebyobwereere nga sikyasasula. Fred we wasooka omulaba kiki ekyasinga okuba nga kikubako ku Fred? Namwagala kubanga yali polite n'enjogera ye ate nga yali asolooza ssente ku mulyango. Ate nali student obimanyi ng'olaba asolooza buli omu ajja amuwa n'ogamba owaayo kaŋŋende noono. Mwakamala bbanga ki? Myaka tegiweze 15. Weebale kufumba. Kale nnyabo. Kati okikola otya okuba ng'oli eri nga n'eno ojja? Naavu eyo eya long distance. Si long distance, tubeera naye ffenna tuva mu Ohio. Twagenda naye mu 2016. Ogamba simuleka. Ye yantwala. Saka omumpeereyo obugambo bw'omukwano bwe wandiyagadde ategeere ku Bukedde TV. Fred, my love, weebale nnyo okunjagala, weebale otuweesa ekitiibwa, weebale otulabirira n'abaana bange. Banaye nkwagala nnyo. Olinamu abaana bameka? Abaana 3. Omusuubiza ki kuba okwanjula akumaze? Tuzaaleyo ak'obuwala akalala. Manga nina omuwala omu n'abalenzi 2. Ye nnyabo. Nkutidde. Baali balowooza toli siriyasi okunjagala naye kati bakikakasizza nti omukwano gw'ompa mungi ddala. Abasaba nga twawukane bangi. Fred ondeke nange nabawuliriza. Nanaye nabulwa omutufu akusinga. Yesu n'engalo ez'amaanyi nakulembedde. Mukama waffe yeebazibwe bababa ne bamaama. Omwana ono wendeese ye Fred Ngombe owamwala wange Joyce Nakayonga. omwana mulenzi oyo muzzukulu wa Gabunga eyeddira emmamba ey'ebuwaya era si emmamba bazingira ntya amazinnywa era bataata we bali nsaba b'emmamba twokere ku ngalo ez'amaanyi ennyo. Omwana mulenzi oyo mukyotala omwana mulenzi omusayi muki mutabike ekigambo mukyotala kitegeeza omuntu omuliwo emirenge omuli wa kashi mukyotaraha akima emiki ekimufuula mukyotala oba muyite maleeto mixed blood nti ng'oggyeko nti taata muganda muzzukulu wa Gabunga eddira emmamba n'amuwenya na Fred Gombe ate ebbeere yayonka eyonka ly'ettoolo era kojja waali mugenzi wange weyazalaga omwana olwa bwetaga Victoria Kabatabazi Mukasa waitu mukakaja yayanjura okukuwizire kwe yanjura halimuka tata yagenda n'akola omukolo ogw'okwanjulwa ettoolo. So nawe akozere hanuno omukolo gwakozebwe iso owaitu toolo kandi nsemerirwe muno kulola natusobola liitu namwiga batoolo kakkana engalo zaavuga amagulu gombi maviivi oyongere ebigambo byo kikyoyagala taata akukolere. Osaba ki? Omutwalo gwe guno gukkiriziddwa era nzikiriza nti nga bw'ozze mu maka gano ne weeyanjula ne bakwanjula Nakayondo Joyce ffenna tumumanyi bataata ne bamaama ne basinga ekitundu kino actually ekyalo kimumanyi Nakayondo Joyce. So tujja kwagala Nakayondo Joyce omwagale naye nga bwabadde akwagala egamba obufumbo butambule bulungi.
Okadete bya mikolo n'embaga nga wenda nkugambye nti omukolo gw'ababede omukolo gwakoleddwa buli service provider gw'omanyi ategeera kyakola era nga kaseera kano eno ndi n'omwami eyawumbye keeki eno omulimu gwe gwo guli kilaasi Samo owulira otya? Mpulira essanyu ppitirivu okuba nti bakwano bange bempangali nabo mu America Joy ne Fred sobodde okuva mu America ne tujja e Uganda ne tukola omukolo ogw'okwanjula. Keeki eno bukugu ki bw'oteekamu oba omugole yakuwa fashion n'agamba njagala kibewe kaakati keeke zino omugole ambuulira omukolo gwagendako oba gwakwanjula oba gwambaga nze ne muweereza design ze ez'enjawulo ye n'alondako esinze okumukolera. Nkitegeera. Joy yalonze kika ki? Joy yalonze keeke eno eya entamu engeri gy'agenda mu bufumbo yalonze nti nno omukyala agenda kufumba eriko amasiga gaagano eriko enku eriko endagala kwegamba keeke eraga eggumidde eraga agenda kufumba mmere agenda kufumbira Fred enyawo. Nze nakola n'eyabukedde olupapula obupapula nenkola n'ey'omukulu zaake etwalya emityana. Omukolo guno mwagutegekera bbanga? Twafuna ekirowoozo ekyo ng'omwaka gutandika guno. Neŋŋamba mukyala wange nti njagala tugende eri bakaddebo. N'asooka n'aseka n'alowooza kyakusaaga. Naye ne mulaga nti ndi serious. Kale tugenze tutambula mpola omwaka mwezi ku mwezi paka ne tusalawo December nga 14 tukola omukolo gwaffe. Joy ni biki byasinga ku bakazi abalala? Joy mukyala mugumiikiriza. Mukyala mukakamu ate mukyala mukozi ennyo. Tafaananako ng'abakyala abalala abatali bakakamu ye muntu mukakamu era tuteesaganya bulungi naye ebiseera byonna. Kyobudolama nange neewaddeyo after emyaka emingi neŋŋamba kaŋŋende eri abakadde bandabe mu butongole. Kyasuubiza Joy after mukolo guno? Joy musuubiza okumwagala okwongera omwagala tuzaala abaana era nabo tubakuze bulungi nga ye bwe yakuzibwa obulungi abakadde be tubeere mulamu bulungi. Joy yonna gy'oli nkwagala nnyo gwe mukwano gwange asinga gwandabirira mu bulwadde ne mu bulamu era nkusuubiza siri kukyawa. Ngole Fred lwaki yalonze gwe okuba ng'oli best man? Nga tubonyeebonye wamu tubonyeebonye wamu tuzirwanya myaka 2 tegiweze myaka 2 n'okusoba tukuze wamu agenze nandekawo akomyewo ansanzewo so tubadde tulina okubeera wamu tusanyuke wamu tuwanize Joy mu butongole. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna ab'okukyalo Bunamwaya Lufuka Zana we nazaalibwa era we nakulira abanjagadde nnyo era abamperekedde. Neyongera okwebaza n'abantu ababeera mu Ohio Columbus mu USA gye mbeera ne mukyala Joy abamperekedde abali wano kuliko abali wano olwaleero bawerako. Nina n'abantu abalala bavudde Texas nabo mbeebaza. Nina n'abantu bakwano gyange abavudde Maryland. Nina mukwano gwange avudde Netherlands. Mwenna abavudde ebweru bannaaye ne mujja ku mukolo gwange mbeebaza nnyo mwebale kujja. N'abantu bonna neebaza ne Bukedde TV olw'okubanga endeesa olwaleero nenteekako ku lutimbe mukama w'amaanyi. Pulira tumwana mulenzi gwe nakulembedde Fred Gombe muzzukulu wa Gabunga Muganda atayongerwako si ddala si nakabala si wawu. Pulira kitange kireza mutegeeze ne mutamanyiwo gw'ozadde olwaleero Fred Gombe awagira ennono awagira Obwakabaka era ateekamu omusimbi mudidi kitange linnya kweriri ffe tukube engalo nga z'amaanyi. After saying ow'ensonga okutwala omwami okuzaalibwa nga bamukkiriza mu kika bw'atyo yamukomyawo n'amutuuza w'alina okutuula.
Fred wekoze njagala okalubenga atagondangako bayingalo tata wanje omuntu yalikoze sente n'asirika Mwami wange Fred oba ndulira ku mwamala wange Joyce Lakayondo ku ngalo za Joyce akaseera buli omu kaba alindiridde afulumya atya omugole ayambadde atya alabisa atya bannanga omulungi yafuluma alabise bulungi the black beauty omukyala ajjudde yayambala dark blue gomesi yalabika obulungi ennyo ate era mukwano nga mulimu ne white yayambala multiple colored gomesi yatambula n'omulembe ogw'ekika ekya semusemu naye nga mukwano vibe yali nene ddala najja nayaniriza omwami olwamala okumwaniriza bannyina abalungi nabo ne baleeta ekimuli ne babaako bye bamugamba yaniriza aga mukubira omwana wange engalo n'akalulu we batyo bannyina abalungi baleeta ekimuli ne babaako bye bamutegeeza era nga baleeta ekimuli ekyali control ne baleeterako n'ekimuli ekyali kiwandiikiddwa mu linnya lye nti Joy. Tunuulira abakyala bamuula balina J-O-Y muva mu linnya kyo
joy. Agambe you are his joy. Bwessanyu lye bwabulaba bw'ati. Ekimu kiba kiwedde. Omukwano gunyuma guli mu ssente. Era ssente nazo ne tuzireeta nti ziizino. Ono aleese ssente. Bannange omukwano gunyuma guli mu ki? Byonna bye yakugamba agenda bikola. Ebulayo kimu kyokka. Tereeza yamugenda okuzimba ekisaawe ekyennyonyi. Ennyonyi kweyina ndimba. Oze okubuuza ku mami. Tuli safe. Take heart. Buli muntu agudde munne. Kano akaseera ak'okubiri kaba kaseera k'abazadde ng'omuko asiima abamuzaalira omulungi abeera mukyala we ng'omuko Fred we yasiimye abazadde abamuzaalira Joy nga baleetera ebirabo omwali fridge, dining, tank ennene, entebe, sukali nga tobala, sabbuuni, muceere. Bannange njogera ki? Omukolo gwali mulungi. Omanyi kino kye kimu kubikola omukolo gw'okwanjula omutwalo gwa taata, enkoko y'omuko n'ebintu by'oleese mu bazadde. Bifaananye bitya? Tebikumazeemu kitiibwa, tebikuswazizza. Fred yabikola era omukyala yali musanyufu. Teri agamba tobe. Mwana muwala ono kino yakisabira Joy. Joy is born again. Joy amanyi Yesu. Ate mwana mulenzi naye amanyi Yesu. Baby. Ese no ngirese. Osibemu ebibyo byonna abaye. Ngenda kutwala. Kuba empeta n'ebyenda bikwetokota. Era n'ekyo yakimanya kama okuba empeta ebyenda bimwetokota. Taata tayinza tula butozi mu ntebe okujjako nga alina kyalaba. Ayogeriza nti kijja kubeera ku kisenge ky'anaalaba abeere mu ntebe nga omupiira gugenda mu maaso nga n'alaba ng'olutimbe luno. Olese terefayina ya taata. Twalese n'ey'amagye. Entanka. Twalese tanka. Wulira engalo. Yiino wano. Ate eno yo twagireese nga tugireese taata okugenda emugga mwaka gujja. Kwasa enkoko eno nakusaba ompe Joy abeere mukyala wange. Mu mutima omulungi nzikiriza nkwase mwanyaze wange Joy era abeere mukyala wo.
omukyala yayambala n'anyuma yagira mu fitting dress eyali mu type y'ekikooyi bannange gali very smart wate nasala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi ye ne mwannyina engalo z'omwana wange tugenda kusala butereevu tugire wano kuteekako empeta eno ng'olukomera okukuuma paka bwenjidde okukima nakutwala mu bufumbo butukuvu nsuubiza mpaka bukadde oba kufa tewalibaayo akusaabuza teriyalitwala noloze Alisa kumwanyongo oyo mwami wa atabulawo alinga mwoyo mutukuvu mutabani naawe Lisa ku Joy ng'omusiibula esowani eyo ogenda kugirekera Fred agabula abantu be jangu okwate puleti egyogabule bataata akabbo k'omuwala kajja kajjudde kaddeyo kajjudde era bw'atyo n'omukyala Joy yaleeta akabbo okawa omwami yajjanyumye mu God and so bagomesiye n'abaako ebigambo ebirungi bye yategeeza omwami omulabi ali ku Bukeerere TV bye njagala weewulirireko sebo mwami wange Fred nansanyusa okukulaba webale nnyo obutanswaza mulire engalo webale nnyo okunjagala webale okutwagala webale otuwesa ekitiibwa webale okutulabirira n'abaana baffe nsiimye nsiimidde ddala era nkusuubiza nja kwagala paka Yesu bw'alidda akalabo kange kano katinitini naye mulimu ebyokunywa n'ebyokulya ojja kugira onywako mpola mpola paka mukooja omwami Fred ne mukyala wa Joy tukwagaliza ekisinga tubaagaliza ekikyasiize mu bufumbo bwammwe katubaagalize oba oliawo n'embaga Bukeerere TV ejja kubayo live ng'egikwata omulungi andaba nzikiriza kutegeeze nti City Bridals kyekyokudibwamu kyo eri gwe wenna omukyala ayagala okulabika obulungi ayagala kwambala gomesi nungi changing dresses gawuni nyungi dduuka Buddusi Club Street ku kizimbe kya California Plaza First Floor shop number IF07 ne IF08 abaana balina keya ate tebagenda kuwa lugoye nga tolusiimye mukwano weesige bannaffe aba City Bridals kama exotic ushers ba ushers abalungi abategeera kye bakola abamanyi ebintu ebyo abalina uniforms ez'enjawulo mukwano kuba ennamba eri wansi obuuza ebisingawo
kuba ashazi baffe ate nga nawe wali ku Bukedde TV olina omukolo gwo gwaggwadda gutuuse gwa January Febu epo olinda kyo twesiga nga Bukedde feffeka abagenda okukwatira omukolo gwo tugulage ku TV osiime ye fensi beesiibako ng'eraba jjukira weekend tugitandika Saturday kosa ne Sunday Bukedde TV mikolo nambaga kuba ennamba eri wansi osobola ofuna ebisingawo Josephine Namakula gemanya asinga gwamanyiga Kama Ozi social media handles zonna noonya Kama Ozi okitegera tunyumyemu tuwayemu ne Kama exotic ashaze mweraba